tussibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kukulisa mukumulamu tukyali fenna nyongera kukubiriza bannayuganda nti obubbi era bungi bubbi bw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Taxi zazzeemu okubba abantu, so mwegendereze bannaffe abalinya taxi naddala ku nguudo zino Northern Bypass. Nenkubiriza n'abantu nti abatambula oluusi mutambula n'ebintu baako n'ekifo otajjirayo simu. Nosanga omuntu saa mukaaga ogw'ekiro ali ku simu atambula ku street weesizeewo ani awo. So ndowooza oluusi ffe tukema abantu abo ababbi. Nenkubiriza ne bannayuganda naddala oba oli mukulembeze oba olina awantu w'oli mwewale nnyo ebintu by'okulagaalaga ennyo ssente. Abantu mukwata obutambi nga mulika okuba enfuufu ku ssente. Ojja kuleetera abantu okkulumba. Abantu baavu, obwavu bungi, ebintu birinnye. Fwa tuli mu kisibo naye olabanga ekiwagu ky'amenvu ekyagulanga 5 kiri ku mutwalo bakanaana. Akawagu akagulanga 3 kali ku kasanvu kakaga 5. Embeera amafuta gaganye okukka. So bwe munaagenda nga mukola ebintu ebitali ebitali mu nsa, mubeere munensa mumbanga mukutte ssente. Tojjaayo mitwalo 10 ng'ogenda okuwaako oli 2,000. Ajja kuzimba omutima kuba tomanyi kimulimu. Ddoboozi lya musuubuzi, nze musajja Kabaka Haji Kasujja Mwali. Ndine chairman owa UTEA omukulu Ntale Edward. Bwe tuli bali mu lutalo ate olw'amaanyi. Bwana Ntale twalabye ekiwandiiko nga mmwe mulabikanga abaagala okukuma omuliro mu bapangisa bazire ebizimbe by'abagagga. Obuzibu buliwa? Ekiwandiiko kiwanvu nakirabyeko era ojja kituweereza ndowooza tukirage munnayuganda. Kiwanvu nnyo tuyinza obutabimalayo wano. Obuzibu buliwa UTEA ne ba landlords? Ngero omukulembeze ate era nga ngattiramu ebizimbe bino abantu abakolera mu bizimbe. Twafuba nnyo okukola etteeka ery'omupangisa ne landlord. Etteeka eryo no lyewuuba okumala emyaka nga 10 ku 13. Banjukira twatandika olikolako mu 2015. Lyagenza ofuluma lyafulumye 2022 mu Gwe12. Lino liba akayisa juzi. Twaliteekamu ebyo tulabanga buli muntu bimuyamba landlord n'omupangisa. Era ba landlord bagendamu ne balikwatamu nga beeyambisa parliament. Landlord afubutukawa akwate mu parliament agigende nti etteeka eryo likwatemu. Alina maanyi kyago? Amaanyi ga Kasimbi. Mukulu Kasimbi wabeera ebintu ebimu bikyuka. Eyo singuzi. Tukitwale bwe tutyo. Ddoboozi lya musuubuzi. Enguzi eyonoonye bingi. Era tulabika nti tufunye ekizibu ky'amaanyi nti obwenkanya bubula ewantu olw'enguzi, naye ate n'abagireeta ate esiŋŋaanayo abaana baabwe mu maaso eyo gye tulaga. Awo kolima? Si kolima, njogera mazima ng'omusezi agula essowaani. Kubanga bw'okola etteeka olwaleero nga oyagala linyiga omupangisa, enkya mutabani we yagenda okubeera omupangisa ng'ebyo ebizimbe naawe oyinza okuba wabitunda nga omulala yabigula. Nkola y'abaana balikola ezaabo. Embeera eyo era engero zikyuka. Twakulafa abava e Masaka nga bagamba nti tulye ze tulya abaana balizimba mu Lwera kubanga baalowoozanga lwa bwereere gye luli. Kati genda olinyiseeyo ekigere. Okuggyako omugagga asobola okusimayo musenyi yekka. Kaakati abagagga abasinga balabika bakola obwakabaka obwabwe. Ne tugamba nti landlord weetaaga omupangisa. N'omupangisa yeetaaga landlord. Bwe bwa Sseruganda bwe tulina. Buli omu yeetaaga munne mu bintu bino. Kaakati tuzze nga tulina ebizibu by'emisolo byonna ebitunyiga. N'ogamba ne ba landlord nti bannange mwabalina ku maanyi mutusupporting mu mbeera eyeetaagisa.
tulwanise ensonga eno ne policies eziriwo ezikolebwa mu by'emisolo tupetitioninge tusasule balooya tulwanyise amateeka aganyiga abakirayanti bammwe nga yeffe abapangisa balandi road nga bagamba kimu tebitukwatako ebyo byammwe mwe mulugunye byammwe naffe ebyaffe kyeyamaani naffe tulina ebizibu ebyaffe yayagala kimu renti landi road bwatuuka etteeka bwe lyajja bennyini baalaba nga bafunye ekizibu ky'amaanyi ne baagala oliwakanya mu tteeka eryo mulimu akawaayiro akagamba nti omupangisa onaamuwanga notisi ey'ennaku 6 ku 9 luli landi road yali ayingira mu dduuka n'akugambirawo nti fuluma njagala kuteeka mu mutabani wange akolera awo naye ng'edduuka lino wajja dda kusala mu tv wagenda ku NBS ng'olanga edduuka n'ekizimbe kwe kikolera brandi n'ebirala nti ndi ku Pentagoni edduuka namba namba 243 nossaamu essente ne bw'oba olanga olangirako ekizimbe ky'omukulu tusangibwa ku Pentagoni oba wano sente ziba zizo kati ayagala ajje bw'aba ayagala edduuka olw'okuba likutteyo bakasitoma alaba bajjawo ayagala akufulumye ekyo no twakirwana ne tukigoba kyagenda awo kirungi ne tubeera n'akawaayiro akagamba nti omupangisa ne Land Road bwe bajja kuba nga ne tenders agreement ba Land Road kye batayagalira ddala kukola y'endagaano ye tomuggyako obujulizi ayagala omuwe sente tukwate waawo bwana Ntale ayagala okwate sente omuwe tayagalawo kawandiiko konna tayagala kawandiiko kagamba nti mwami Ntale nzikanyiza naye kamuwe tenders agreement ti bw'onaabeeranga mu nnyumba yange ojja kusasulanga essente ezitasukka bwe ziti bw'onaabeeranga mu nnyumba yange ojja kuba nti okoleramu kino na kino naye ne bw'oba oyagala kusiiga langi olina okunneebuuzaako kati baabigaana ebimu kati oli akusinga n'osiiga langi otereeza edduuka lyo lyennyini irabike bulungi nagamba nkukubye fayini y'akakadde osiiga otya ennyumba eyange nga tonneebuuzizaako Land Road bw'oyagala onyiriza edduuka lyo ne tolina kusiiga langi nga tomugambye tuli ku ki mu Uganda wano yeyo embeera naye eyo yonna tuzze tugituulako Land Road balina omuze oguwamba ebintu by'abapangisa n'abiggalira nalabako eyayo kyako holding ku luggi mu covid nga yakaggwawo twatuuka ozisala ne musala enzigi ezo kubanga bamenyanga amateeka era twawunzika abamu nti lwakuba ntitugenda tufuna enkolagana ennungi kati wakati w'omupangisa ne Land Road naye waliwo abamu abaayokya enzigi nga bateekako omuliro ne gukwata ebintu mu dduuka munda ne lijja nga guvudde eno ku luggi ne gukwata eyo yenna waasiwaasi si mulungi akusibisa ente ku ggaali okimanyi tejjaako naye n'ogisibako kakati ba Land Road tuzze tubakkakkanya mu nzikakkanya ng'eyo naye wawo bakyabalemye kuba nawulidde ekyavaati juzi watuula njagala tutuneko mu lukuŋŋaana lwe wali muko wayita abapangisa mu lukiiko olwo twagamba bwe twayita baakaaba ebizibu bino wammanga ba Land Road babongeza ssente eziri abnormal nga tebaziteesezzaako akeera bukeezi n'amugangu nkwongeza njagala akakadde ne gw'oyongeza talina agula abaguzi baabula asasula amasannyalaze asasula kasasiro asasula layisinsi asasula income tax asasula renti asasula omukozi asasula transport amuleeta n'omuzaayo yesasulira obulamu bwe okwejjanjaba n'okuliisa famire ye kwegamba n'olaba nga standard of living etwala percentage nene naye bino ate ebivaako ebirala biyitirivu lukunkumuli ne weebuuza omuntu ono agenda kubeera atya mu bizinesi nga talina bwenkanya ffe nga ffe nga yuteya kye tulwanyeeko okukakkanya abasuubuzi bano obutateekawo mbeera nakwekyawa wabula obbawo essuubi ate Mukama n'atuyamba ebintu ebimu ne bakola ki ne bakkiriza nti mu lukiiko luno abantu baalabye nga beekyaye nga bagamba katufulume ennyumba zino naye oluvannyuma lw'olukiiko luno twagenda olutuukako nga maze okwengejinga ku ba Land Road abawera
ng'abamu bagenze bakita obuzibu bwakuba nti ate babagamba musasule ne VAT. Ani alina okusasula VAT era ani agamba nti sasula VAT? VAT njagala tukwatagane bulungi. Yes. Etteeka ligamba consumer yasasula VAT. Nze bwagula agula ekintu ewa ntale. Naye bw'ogenda mu dduuka Yes. bagamba ono soda wa siringisi 1000 naye nga soda ava mu dduuka mu factory nga gwe omuguze 600 n'oyongerako expenses zo z'olaba nti oyitako Nogusa agwekwire mu 1000 n'agukire mu 1000 ebina bino otemeeteme gwotemeeteme Yes. kuliko VAT kuliko renti kuliko biki gwe n'okola price yo era omuguzi najja n'agula tamanya nti aguze nti omaze okumpa 1000 lwa soda nti leeta siringisi 18 eza VAT gwe wali okirabyeko akigamba sikiwulira oli agatta ebintu bye lumu n'akola ki nanguza kasoda 10,000 ye ne bimunyigira omwo munda. Kaakati Land Road Yes. abapangisa eva badde basasula VAT era tetukyegaana Mubadde musasula VAT ebbanga lyonna nga tumusasula tutya mutya musasulirawa Land Road agamba nti eno ennyumba yange ya mitwalo 5 n'ebbiru gye sitagenda kusasulira yeeno sijja kusasulira mazzi sijja kusasulira masannyalaze n'ogesasulira sijja kusasulira wakuyonjeza olina okweyonjeza toyireti kasasiro nti essebo mbikkiriza naye nze njagala emitwalo gyange ameka 5 terikoonako wadde 10 tewaliimu wadde kirala kyenjagala ebisigadde bina sasula biri byenkugamba ebirala biri wuwo ebirala bindekere Land Road asasula ground rent yenga Land Road ne rental tax mu ssente ezo emitwalo 5 gyayina kwatematema okusasula ebintu bye biri ebibiri kubanga omupangisa nga nze buli lwondeetera ebintu ebingi etteeka terinzikiriza oba onkozi kye bayita double taxation ebingi ebyo era Land Road wagambira nti omupangisa asasule VAT omupangisa ono bwe mba ndeeta ebintu obijja ebweru mbisasulira VAT ku musolo kubeerako withholding tax levy tax n'ebirala kajojijoji era sente zange zigenda ku ttiini nze ali registered ku VAT ng'era nina ne ttiini namba mba nsasudde VAT n'ennamba ennene njagala atulaba ategeera ebintu bino tulina ekizibu kya e-free system essaawa eno egenda mu maaso era e-free system etegeeza mashini ey'amasannyalaze ecollectinga VAT nayo nawulira mukaayana ne mu kiwandiiko yabaddemu ekyo kizibu kinene nnyo olw'ensonga nti kijja okuyingira mu mitwe gy'abannayuganda ku kye batamanyi ate nga waliwo etteeka erigamba nga gano omuntu yenna atali registered ku VAT toyinza musaba receipt ya e-freeze kubanga tali registered teyina system ejja kuyita oba tebalina bo bamulabira mu system tewali we bamulabira kubanga tali registered olw'ensonga zino wammanga omuntu atakozesa capital awera mutwalo gwa dola takkirizibwa ku registeringa ku VAT emitwalo 3 mu essaawa eno giri 39 dola nga n'emitwalo 39,200 miliyoni 39 mu emitwalo 2 omutwalo gwa dola gwe mutwalo gwa dola oyo capital bw'oba tomulina tosobola kubeera ku VAT eyo level tonnagituuka etteeka eddala ligamba bw'oba tosobola kutunda miliyoni 15 omwaka tolina kuregisteringa ku VAT kitegeeza tolina kubeera ku e-free system bw'oba ng'era tolina tini namba kitegeeza oba toli registered kati e-freeze oba tolina gibaako bino tebabimanyi bali ababiyita bana abavanduzi era commissioner general ekizibu kyalina meeting gye tugendamu era
yakwogera ku bintu ebyo ifriz ye VAT era ani alina omusasula n'atalina musasula bano abasolooza omusolo abamu babimanyi naye bakozesa bo okutuukiriza ggoolo yaabwe nti batutumye obuwumbi 52 guno omwaka financial year eno ze tulina okufuna kati bavandula buli muntu mututidde emirimu mu bantu meke kuddira butamanya bw'abantu ate mukifuule okufunamu mutadde akaguwa mu bulaga abantu kireeseewo ki okutya okungi bakasitoma waliwo omuganda nga abeera mu Kisenyi atunda muceere yatunda ensawo 2 nga za mitwalo 14 7 ne bakwata kasitoma abuguza obusawo 2 ne bakopingako enamba kapapula ka lisiti ke yali amuwadde ne baweereza client nga bamukubye penalty ya miliyoni 6 kati is that really fair obusawo bw'omuceere bubiri bwa mitwalo 14 penalty oli gye bamukuba ono yamuguza yes. muteyamuwadde ifreeze receipt bamukuba penalty ya miliyoni 6 kyekana kutwala ka business ke mumanyi kye mukosa n'okudeveloping ebirwadde bya pressure mu bantu mumanyi nti URA mwongedde okuleeta ekintu kye tuyita smuggling mu ggwanga mumanyi nti mutta business mu creating unemployment mu ggwanga oba ebbula ly'emirimu mumanyi nti musudde balandi road abapangisa badduse mu bizimbe mumanyi mufiiriza gavumenti omusolo ogwandibadde guweebwa abantu bano abaali badde mu bizinensi nga basobola okuba nti be basasula ssente zino mubakendeezezza ate abatono abasigaddemu mubataddemu akaguwa basasule ssente z'abano be mulemesezza mwali mutuddeko okunoonyereza nti kiki ekisudde abantu nti bwe abantu baba nga baleetanga konteyina luli mu wiiki konteyina 2 essaawa eno nga mufuna konteyina 13 mwali mukinoonyereza nga URA President ebintu bino ebisinga byetaagamu obukugu obw'obuntu abaliyo sibakugu bwana Ntale akati gwogamba otya nti omuntu mukugu ng'agamba omuntu nti tubadde tutunda engoye era nga zijja nga naye alina famire agenda mu dduuka Christmas n'agulira omwana we essaati n'empale naye n'agigula kubanga taba bukunya n'agamba nti engoye zive mu kuzibala mu mbeera ya bulijjo bazizze mu kiro engoye zifaananirawo ennyama nga wakeera ku makya n'osoma kiro y'ennyama kiro y'engoye sikiwulira kiro y'engoye kale saasoma nnyo physics saakola sciences naye nina bye mmanyi nti ebintu ebiri mu liquid form bipimibwa mu liters ebintu ebiri mu foomu y'amazzi netumanya nti efoomu y'amazzi eri mu liters netumanya nti ebiriibwa bigenda mu kiro gundi ani muceere sukaali nyama n'obutungulu nnyanya babiza mu kiro naye ebyambalo bipimibwa mu size si kiro meters na size na height kubanga bakuba width height ne length kale nayo ne babiza mu kiro kati gwe tolaba nti abantu ngwa okozesa obwongo omuntu omusiimuula goyinza okuleeta amazzi n'ogapima mu width oba mu size tekisoboka twagala kumaliriza pulogulaamu eno bwana Ntale ssentebe wa UTEA mwengammwe okusinziira ku lukuŋŋaana lwe mwabaddemu mulina bye mwatuuseeko naddala ku VAT n'ebirala ntwala omukisa guno nti nga UTEA tetwagala kwewaana twalinako ekizibu kya gavumenti wano ng'etwalaganya ku musolo gwa kiro ne tuguwangula tuzze ku nsonga y'abalandi road si gwe gusoose nga basaba VAT mwami Bosco yamusabako mwami Dweke yamusabako n'abalala era ne tukakkana nga tumuwangudde ku mulundi guno meeting eno nga bwe yabaddeyo ntwala omukisa guno okwebaza balandi road okumanya obuzito obuli mu kintu kino era sebo ba withdrawinze ne bakita
bakitadde ne bagamba abapangisa baffe tusigale mu nkolagana ebaddewo ennungi obwo obuzito si bwammwe busigadde ku ffe katusigale nga tukola ogwaffe kubanga naffe we tuba tulwana n'emisolo gyaffe mu konteyina n'ebirala balandi road tebabeerayo kutulwanirako era naffe tebabiyingiramu kakati nabo basasule ebintu byabwe balina okusasulira naffe tusasule ebyaffe bye tulina okukola ki ate tusigaze omukwano ogwo wakati wa landi road n'omupangisa era ntwala omukisa guno beebaza nti bwe navudde mu meeting eyo akasimu kalabiseeko agamba tetwagala tubeere na mbeera ya kusika muguwa kubanga tuzze tuteekawo obumu ensobi eno ekoleddwa gitereeze ne luli ssebo landi road yali tayagala kumanya mu nkuseere gwe mwazimba Masaka ewammwe ffe twazimba Kampala tonyumiza bye baba boogera nze n'ebizimbe si byange byabakungu ba gavumenti era gye mugenda okuwaaba ne tugamba nedda Yuteya erina balooya Yuteya twasoma tumanye ebisoboka Yuteya tumanye embeera y'obuntu ate era tuli basuubuzi buli bagamba Sebusiru Bwanjoka butanyinizo ate ne zifiiramu ne babaziika mwenna egenda okugireeti okutagala batagala nga terina weeviirayo eri mu ttaka n'envunyu zigiridde kaakati mu bino ebintu tulina kulwana kutta njoka landi road alina enjoka emuluma omupangisa alina emuluma era tugamba nti tubeere wamu tutambuze obusuubuzi kubanga ffenna atwagalako omusolo muntu ogwo gavumenti era URA eteeka ne ssente mu pulogulaamu eno tugyebaza n'endowooza tusaba URA yeekube mutima ekkeko ekuriyetingewo space ey'okufuna emisolo ewalala daani okufiira ku bantu bano beemanyi nti bulijjo basasula emisolo kubanga mutuleetedde okwetamwa emirimu mugende kino nkibawa nga basponsa ba programu eno mugende mukole tracking ku tin numbers mulabe bwe ziri doma nti abantu bwe batakyasasulirako bintu kitegeeza baava mu business bazireka kubanga ako ka statistics katono nnyo osobola okulaba tin number ina mmeka nti bwe ziti eziri active ziri mmeka nti ziri 3 ku 100 ensanvu balagawa kembatumye batandikire kwako kubanga lwe bajja okumanya nti abantu bayavuwala dda ne mu mirimu bakoze eki kati bafiira ku bitundu 3 ate bijjulirize abantu ensanvu abandi bakola ki kati ekyo kituleetedde obuzibu so tewali lutalo na URA era Mr. Musinguzi abadde atukutte bulungi kubanga abadde akuyeetinzeewo empuliziganya era Commissioner General weebale ku nsonga eyo naye ate mu mulembe gwo ebitunyigiriza bizze bingi ate nga tubadde twagala tutambulire wamu naye ebintu bwe bigaana bwe biti sawa yonna tugenda kulangirira okwekalakaasa yes emisolo gituyitiriddeko konteyina ziremeddeyo singa bigaana okutereera tugenda kugaggala twekalakaasa emirembe bive mu kisenge olwo bizze mu ddiiro bifulume ebweru embeera eriwo URA yaddira neeba n'obunafu nti tebasupervisinga weakness zaabwe kiki ekiremesezza abantu nakugambye dda nti kigenda kyongeza smuggling nakalaba emirundi guno gwa mulundi gwakuna nga ndaba abasuubuzi b'ebitengi bakukusa n'amasimu juzi ku lunaku lw'abakyala bakwata omukyala n'essimu ng'ajjuza azifudde hipusi ekisaawe ekifuuse ekizibu airport efuuse ekizibu omusolo gw'okukisaawe omuntu aleeta handiragegi nga wa famire ne bamusasuza omusolo ekitali kituufu otunuulira abantu abasuubula e Kenya era tetumanyi mugaso gwa mukago gwa East Africa we guyambira musuubuzi kubanga ate omusolo gwawa mungi nnyo nja kuzza ate tutunule ku mbeera eyo ka tipu kiko omusuubuzi mu buseconds tugende abasuubuzi mbawa tipu emu kiriza otambule n'okumanya towakanya ku kyatannamanya
tambula n'okumanya emisolo bwe giri, tambula okumanya amawulire agakwatagana ku Land Road n'omupangisaawe, osituuke okuwakanya nga kyowakanya okimanyiiko. Wabula nkugamba kimu, lemerako, tambula n'embeera, toseera kyotajja kusobola kutunda. Tunda ekintu ekyo osobola okugyamu n'akasente, kubanga essaawa eno tukolerera kimu, kuŋŋaanya akasente ke tutaddemu, nawadde amagoba tegaliiwo. Tusigale nga tulemerako, nga bwe tusigala mu nkyukakyuka ey'emirembe. Tambula n'okumanya, tambulira mu bizinensi gibeereko, gyagala ennyo, ate giteekeko eriiso ejjogi, nga bwe mwongera n'okufayiringa ebintu ebituufu, tuleme kubanga tujjawo embeera eno ey'okusika omuguwa wakati wa Land Road, URA naffe ffennyini. Tufayiringa ebintu tubirage nti mu butuufu nakola loosi nga kituufu wakola loosi. Mukama abawe kyemusinga okwagala. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tweyanzizza lunaku olwaleero lubadde bwe lutyo. Omukulu akulira UTEA ayogezza ennaku n'ennyiike, naye tusuubira nti bwe binaatuuka eyo gye muli, wadde kaseera kimwe bituukidde, mukole ku bantu bano tube nga at least tuwonyakokko ku bulamu bw'abantu. Uganda Revenue Authority, mwebale nnyo okuvugira pulogulaamu eno. Ekutusibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.